nze musajja wa Katonda tonda. Omulanzi Jafali akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera obadde okimanyi nti ekyoto kino kiriko amaanyi ag'enjawulo osobola okusabirako ekintu kyonna kyonna ky'obadde oyagala embeera n'ekyukirawo mu budde obwo akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0703898888 oba 0783988813. Boss Lugalambi Mugobi gulo yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekivere kyo kiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakona mu stamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu simu obooli kati gwabadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabotongwe ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira aba Shukra Herbal Solutions katwe ku nooti 75484314 beba Shukra Herbal Solutions katwe. Nze Museveni yangereka dda Museveni yandeesinga dda nti ndi ku jirikiti nja kubeera ku jirikiti obwongo bwange si bwa jirikiti Muhoozi ajja kumpa obwa minisita olina akantu kakajazisa koyogedde oli olukugamba nti banaye baseboli bajjabo ku mukolo tulinako ne senior presidential advisor kimpita olabe kolonial advisor Ndalo kakwatira I cannot be an advisor. I'm not an advisor. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Liquor Shed ku wanowa Kamocha kumpi ne ofisi za Nopu kumpi n'abasajja aba Nopu. Muzeeyi Mirundi sooka obuuze ku bantu abatula bane mwebali nnyo njagala okwebaza wano ekifo
Ekimu kyonna kirungi. Obo abajjawo abawala abaki abaki. Mwenyezo buli wenda babawala abalungi banfaaniyo abaana bange. Produce beautiful girls. Amina. Yes. Ungambye tukome wano tusale endongo. I will be here. Ekiro kangobe wano sawe muna ekitundu nsale ku ndongo. Wabeerawo bandi. Ngenda kubeerawo ne bandi. Renas band wabeera wano nga bakuba. Nange nezimbye kugali benjole. Now, of course tugenda kwogera ku bintu bingi naye bannaffe abashukura Herbal Solutions bakutegeeza nti akalango okalabye eddagala baliyina wiiki ejja ngenda kuba amasonjolera eddagala eddala mubeere nga muliraba inshallah. Ate nayo n'abalala abajjanjabi bendeeta abakola system ezo nze gundi bwe tukolagana ani ono Jafari Haji Jafari Musa naffe tulina referral hospitals naye ampeereza nange nawe n'omuweereza so ne Haji Jafari Musa gyali nakisunga mukono ojja kuba ogendayo. Ndowooza nze musajja omuyigirize atakkiriza mu bintu ebyo. Waliwo profesa bali babiri mu Kenya yawandika ekitabo era ng'ayogera ebintu ebyo nawano profesa yawandika nti eddiini ya Buganda ey'emmani naffe abagizi abaasoma na bino tubikkiririzaamu. Yes. Now Arapex Style Adhesive waali mumumanyi nze mubagamba abalina abasiba tiles seminti oyo adhesive wa tile then tulina ne bannaffe aba tap send mwenna mbwebaza omwezi tuli mupya omwaka gugwako Muzeeyi Mirundi. Era ekyokola bantu bana abasajja bagezi njagala okubabuulira singa muba akasuku temwaliwo eggwanga lino Museveni singa yavaako. I'm telling you tikati bino byonna bye bakola ku ebola baagala Museveni akolera lockdown ku Christmas supermarket zaabwe zikole. Every village has a supermarket. Their intention is to but basuubula tebalina kye tuyita business assessmentship. No webayingira mu takisi zirina kuggalawo webayigenda mu byannyanja empuuta. President namulabye asayinize n'abawalabu abo tebalina kye bagenda kukola. That one is a failure. It will fail unless Museveni omanyi Museveni yalowoola bwe baba bambuluifinga kyobola bankugamba nze nja kuwagira omukulembeze gye bujja eyalina abakazi abangi nga yazaala abaana bangi. When you have many wives eyakutegeeza intelligence mukazi wayinza okukubira essimu nagamba omu omanye nti mukazi wali muloogi omulala. Yes. N'omugaga omukuuma ntwala tumukwate. Kakati omukulembeze asaana okubeera n'abakazi bangi. Tu omukulembeze bw'aba alina abaana bangi basoma mu fields ez'enjawulo. Singa twalina Museveni singa Museveni yalina medical doctor mu nyumba ye Museveni ng'alina Muhoozi ku security. Museveni ng'alina why these people come and see Museveni and inform and Museveni is likely to listen to them. Kuba abeera amanyi nti they have the best interest. Yensonga lwaki mu mawanga Kuwait, Saudi Arabia family eno abalangira babatwala ne basoma nosanga nga minister wa defense mulangira nosanga nga minister wa security yasomera Sandhurst nosanga minister wa social wa works yasoma. This is how these people develop. Kakati Museveni ekikulu Museveni kyazinza okukola kyotabuusa bantu maje. Why? Mutabani we gyali. When you ask who created the airborne regiment is Muhoozi. Who created the tank regiment is Muhoozi. Amanyi nozivuga tanka asobola ozivuga. Who created the paratroopers? Muhoozi. Paratroopers kembadde mmanyi. In fact Muhoozi bw'omutuli afaanana Putin. Muzeeyi Mirundi ate ng'ekintu okikubye nnyo kale ate Muhoozi omufaananyiza Putin yasoma buli kintu kyonna. In terms of okay yasoma intelligence yakuba abakikiina ng'afuga tanka
naye wagamba olutalo Putin luyinza omutulamu naye akuba abasajja abalawo bamale anti strategy ejaliko there will be an uprising in Ukraine ateko omukulembeze tebakisobola bwayi nti baliko n'abalasha babafugako mu Soviet Union ne babajoga kakati abaana n'abazzukulu bagamba mwe Museveni ono yatereze eggwanga linkubuulira nze njogera n'abantu naye Museveni yatakoze kimanyi abengulu bakomyewo kasaba bulira odongo tebamanyi nti muteso naye bamubalyemba abaziriye bookero bo bamanyi oyo omusajja gundi yayimba lino ligundi liragadi eryayimba ennukuta o Katonda yatonda leeta o nagamba naye ate yalimba ate saako leeta o kino kyoteekamu nti leeta o eri si leeta o saako ate bwegitulula ennyo nobeera obuzaavani bafaanagana ne kabbuli anti basonseka mu kabbuli Muzeeyi Mirundi kakati etuveeyo anti pologulaamu yo yashuma katuveeyo nkubuuli yefu Museveni yalina medical doctor tebaali mulimbi nga tunagenda yeeyo walabye polisi gye bayokyezza Busiika anti nkubuulira let me tell you mu Uganda tulina ekizibu tewali amanyi kukola ssente abali mu gavumenti these are commission agents these are bejalabya and when you study Burundi, Portugal, Spain zafuna abakulembeze abejalabya Burundi nga bamuzanyiramu buzanyizi Britain got capitalists that's why business. Germany and France kakati Museveni bayina mu gavumenti ye si bakozi akwata polisi n'agitunda nakwata kino n'akitunda nanyakwatina kakati Museveni abantu bayina mu gavumenti ye ba commission agents bo basuubulira mu gavumenti si basuubuzi nti bafactory baaki buli wamu nani babbawo n'alimba nti ayina abakyayina abakyayina nga nabo fake n'alimba kino akolo kakati Museveni abantu bonna bayina bakonsumables. This country cannot turn into an industrial power. Buli kintu abajozi bonna Museveni bayina ate kati family ekaziye a leader cannot hold the power when his family expands. Ndikati nabakuba wasizza neri gye bava nawasegondi buli omu ayagala akedi buli omu yonna kakati kyekizibu kye bayina nti buli lunaku bayiiya kubbira mu gavumenti every day bo banoonya kubbira mu gavumenti Museveni abantu bayina siba waligaye nti gundi ayinawo ekizimbe waliwo najoga nnyo obirala naye ku bantu waliwo n'omulala naye ku bantu ba State House kati they are all and they use much ati tebalina logic kakati ministry olw'okuba babba buli wamu kyovolaba nti ekiribeera wano bwe balima badduka nadduka bajja bakubira wano you are going to spark of a revolution Muhoozi yabakwatiridde Muhoozi yekuye tujja kumulaba oyo ajoza abantu ali ku bakozi ba South n'abali amata monopoly ebyennyanja monopoly amaliba monopoly. Where do you have others? It means that others are going to remain bapakas for you. Yes, I know kuja wana nakuteeka wana sente ne bazitwala wange babba 5 billion nzo ntwale watali kati polisi ani nkubuulira kakati ekigenda okujja ku polisi amagye gagenda kuyingira gakuume polisi owayisa katabaza azina kubanga Museveni agenda kuteeka security. You see, fanya fujo uone. The moment you attack a police station, we start investigating infiltration. The role of security is infiltration. If you strike, we infiltrate you. How come barumbi aba traffic kati Museveni wali wa mufera aba traffic babere amu di pistols rate kamera ya leta zaji ba mufera nalabi speaker wa parliament agamba polisi eviireyo ddala kuba boda n'envuga yaabwe gye bavugamu. Anti wulira
nti omwana w'amayanja yafudde yabadde ku safe board kwe yafiiridde banne bamugamba lwaki oyo mbeera ku safe naye abantu bano bannange nsaba Katonda mpangale ndabe ku Muhoozi bwakyusa ensi abasuma badduke. Museveni has failed on one thing. Museveni tayakulyako mu generation eno bamubbanga bwe baagala. Once you want to get money from him, you see essomero ly'abaana abazibe headmaster yagambye nti waliwo abaali baagala okubba ettaka ne bakwate buno obusajja bwabukidde obuferebende na buno obusajja bwa monita bwonna bwamawulire story yafudde. Why? The story cannot continue. Nabagamba nze ku Muhoozi ngenda kubeera mu security naye wabukidde ngenda kubuyonde obusajja obwo busebbowa. Why? Is obvious. Nti because balowooza nti ono bwajja wano katwoki essomero bwagendayo agenda kuestablishinga permanent schools. It will become part of the British. Kubanga abangereza bava mu European Union bakola bilateral gwe bakolagana nawe. Instead of facing the European Union, you talk to Britain alone, which has an experience of managing good. Kati bategera nti ayina sente ono muganda wa Charles ogenda kulya Ministry of Education mingo tujja bakwana. We are going to arrest you. Kubanga bino byonna biri obvious. This is not your fires. Abaso omuliro gwasooka mu Uganda gwali gumu. Omuliro gwasooka mu Uganda bayokya Bulanga. Museveni yagenda okumenya Abaganda balina ssente ez'okwejjalaga. Ezo amategula agali ku Bulange bagakola mu oil. Bwegakwata omuliro gameretinga baganoonya gye gali nga tebakyagakola. Very expensive. Museveni had to deal kintu kituufu ekyo kituufu amategula ga Bulange agaaliwo sigakire bagakolanga mu oil nga plastic bwosi tegaliyo. Era Bulange bwe bajookera ki kubba records. Was there anybody arrested for Museveni? Era Museveni yasasula busuzi ababbibe babyokya Museveni yakajja nga baagala okukoma records okwokya records obubbi obwalimu. Museveni nazaako Bulange ne bafuna ssente. Ekyaddi yakwokya Masiro oba Amasiro baagokya. What happened? Nani yayokya Amasiro? Anti nkubuulire ffe mu intelligence tukubuuza ku benefits. Kabaka yayagala okukola n'abaseero awo Kasubi bamuterewo perimeter wall ekuuma Amasiro kuba ettaka baali balibba. 2 bamuzimbirewo n'Amasiro agalinga ekigwo ky'abajulize Namugongo agatakwata muliro. Kakati mwe mutamanyi effumu erya kintu era lyeffumu ery'olwaleero. It has not undergone any changes. Yerimu. Kati Kabaka bwe yagenda n'ayagala Buganda Land Board mulwana n'akolagana n'abaseero ne bagulawo miliyoni 600 babaterewo plot. At this the time when Salawiwa was killed by Abacha, abasajja ne babagamba tusanzewo obusajja obugenda okuloga. Semwogerero ye yali Katikkiro. You see, under Buganda culture, under administration, the Katikkiro keeps the power button ku bintu bya Buganda. Semwogere yagaana ne baganda ba Kabaka ne bagenda bamwabira mu kooti tyatulire ettaka lya Amasiro. What happened? Kakati olw'okuba Kabaka project yaliwo nga bajagala Amasiro bakolemu ssente bwe baagokya. What happened? Emmotoka yatukirawo mu budde nezikiza omuliro. Katumba amala baamulaga mu bifaananyi ng'akutte pisto ne Kasirye Gwanga ng'abantu bajjako essubi. Amasiro galeme kukola ki? Seguno ffe tujja mukwata. Seguno alyogera baamutuma okwokya Amasiro. Seguno n'agaana abantu nti esi mutumulukyako. Amasiro ne gakwata omuliro. Amasiro bwe gakwata omuliro kikyadde neziyita omusuubuzi nezireeta omusuubuzi ono n'alyoka azina ettaffaali Uganda yonna bwazina ettaffaali.
So who benefits? That man we shall question him. One day, Masiro kiki ekigaganya okuggwa. Ate nkugambye sente yaziriyanga. Strategy ye yali emu. Tibuli lolaga abaganda ne bajja ne balaga bajja kwongera baleete ki. Bakoowa. Oyo is later we shall question him. We shall review all of these cases. Ne bagenda ebuddu ne basomera ne balyoza. Ne bagenda essomo ly'ebuddu buuza Junior bamuleeta essaawa 9. Kati tuli ku Namirembe Road nga tupangisa. Mama nga wapangisa. Ku Namirembe Road. Twate tunagenda Kyengera. Kati Junior bamuleeta nti Arsenal bagikubye omupiira musajja mwogizi wa Arsenal. Genda mukebere. Ntuuka ku ssomero ng'essomero ekikulu kyali kimu. Omukulu w'essomero ly'ebuddu yali azimbye essomero lye nga balina egundi ono musajja yani eyali ow'ennamirembe bisopo w'ennamirembe ye yasooka nga tannafuuka bisopo w'ennamirembe balagadde sekadde yasooka kubeera secretary wa education mu bulabirizi bw'ennamirembe nasosikamu aba kati balagadde sekadde nono omukulu w'essomero ly'ebuddu bakola essomero eryabwe simanyi bali beta bakere simanyani kakati oli ayagala oddibagulako baganda amuganda nange kyenkoleredde ngenda omanyanyi omukulu w'ebuddu yayambanga nnyo ab'NRM yeyaleeta oyo gundi oyo eyali kyamani wa 5 eyaleetaani kakati oli ayagala bizimbe kyeyakola ekyayokesa essomero ly'ebuddu bakwate omukulu w'essomero era ebizimbe yabigula sebo yasinga omumanyi kasebo wakabukedi tekasinga omumanyi kaka akwata omusajja wa moviti weyamukwata kaka yali balya abayiso waliwo nejjuuko mejo jeno juuko oyo juuko yali mufere nnyo singa babanoonya ne bamwasa omutwe. What happened? Kaka yagamba nti have investigated the Buddo fire. Naye kyenzudde tulwadde DPP owayiso tabuuliriza. The only organization that is permitted to investigate crime is SAI. Olaba babazanye SAI is noyo libadde akulanuka nnyo oyo akulanuka nnyo olaba Museveni nze nabagambye nina bakandidate babiri Museveni ne Muhoozi naye Muhoozi bwayimirirawo mpagira Muhoozi gwogendo wagira. Yes, the moment Muhoozi stands up against three candidates babiri I will support Muhoozi. Let me tell you, Museveni yakwata milioni za dola $1,400 nazeula mu World Bank n'ateekawo ekitongole kya Rail Rural Electrification Gun kisasanya amasannyalaze bazibba sente bazibba Museveni n'akkiriza is it a failure by this waliwo inginiani omukozi okulu yamubonyaabonya omukozi byakula ogenda kudda waabo bano benda babachenji baani baba biyambisa nankabirwa nani akadaga nankabiro nani akadaga ogenda kuddawa kakati Museveni yengeri nze na muyambo y'omwana bali bamusibe mukobera bali bakoze iki yengeri ya Museveni gwataddeyo n'omusajja chairman gwe yatekayo wa board wa Rail baba kuba nankabirwa ne babafu 500 oyo mukazi nina report ape report oyo mukazi gundi oyo ne betikame bwe bajjo naye afaanana ng'oyo betikame bajja mu naye bamukoze santi waliwo eyamuleetawo naye nze badde mwezi betika ne mumpita nze kyobala nabigaana bya Museveni nze nja kukolera mugooyo oyinza okumpita nekkuba empi nekkubiramu empi nekkuba nenkumalawo kuba kakati oyo omwana ija qualified engineer omulimu gwe gwafa bagutta Museveni n'amukanyuga kasasi nange Museveni yakanyuganga mubbi wa nkoko naye nga batwala 5 billion naye mwamutute 5 billion nze muntwale kasasiro nkole 1.7 swera amazi siiragera kasasiro mane nyakuddayo wali ku muliro
omuliro ogwo ng'ogwo kwocha poliisi. Where does it leave? Kugambye nti omuliro bagukozesa. This fire, when they started burning Bulange and Museveni n'abawasente bagizimba, they went ahead. They were tamasiro. Nothing tafari no ono mufere. So it is possible ne police Georgia. Banonya police ekigikubya. Bagala joint bagala bakabukambe. Nti amajage gasobola okukwata police operation is money. Era you will see soldiers being deployed at the police stations. Why? Once a terrorist strikes, not striking, you increase the money for ISO. Budget. So, for you believe police bajocheza funa sent. But yes, nabana babocha kufuna sent. Nabana bakolaje. You see, when you a mini man, Museveni is a very mini man. Museveni operation blood. You can only incite Museveni to Okuffa your saint. Mwezo calamity. Kana kakozi kewu anja bapaka. Kakozi kunja bale banobe muri nabo. Neba musenero. Tamanyi so Museveni amukwate nga ankwata ati. Nalabeka video Congo gama nti ebola taliyo. I'm not saying Ebola. I'm not saying that Ebola taliyo. We bagalo kola tika bamukwate. I told you. Ndi amawanga gonna gafuna calamities. Kakati what about Bangladesh ina floods? Neba kapulaningira. Yeah. Bududa buli kaseera. Museveni yagamba mbali located. Does Museveni know how many times has he directed? Museveni amanyinti bagula ketaka editali nakalema nakatweke nakalema tujja bakwata fe tujja kubakwata bukwasi mwetaka kusiba. This government has squandering a lot of money. Kati nkugamba nti ebyo bimulaba ebya fire mumubeera mutya ne security abaana abo ne bookebwa abaana abali blind ne watabayoko mukutte musite kiri Muzibe basajja battu agenda okwata ati muliro agenda okwata ati abamanyi tabaga nti Muzibe yayambye bande katu kunganya wamande takamukubireko mu ngalo yayamba bannaki yagamba Muzibe yayambye bande emmere gye mulyanga bagiwadde embwazo nazo zisiriwala nnyo emmere gye balya bannange temugiyolo yomugiwebalalu emmere bochenji gye balya baddayana bamusenero mugiwembwazo embwazo zisiriwala nnyo. Okay, maybe context mwechajidde gye tulizoga twatege. So let me tell you, Ebola is there. But what I challenge about these people, what bagala abogerako is the magnitude n'ekyokubiri. We have available drugs for Ebola. In fact, jeziri you can appeal. Sente mekazo mukazi gwe because nalabe baba wadde yoluka bakazi mwe 600 million bakazi mwe mubye kiyitiridde nedda mutukwate tulabe tugenda mu kooti abantu bali mu shooting Museveni must change. I don't see why Museveni can change the military. Tayinza kuwaka kazi kano n'akagoba ka change n'agoba ministry n'agoba Diana n'agoba ani. Why doesn't he make changes? People will suspect Museveni. Why? Why doesn't Museveni make changes in the Ministry of Health? Let me tell you, there is an available drug for COVID, an effective one for international market. Museveni wants to prove yali asebe billion 10. Museveni nakone akakoza akahumba tutu akafungula ndiga. Balimba Museveni nti bayinawo chua. They are making research. Ekibonyaabonyeza abantu ba Uganda is to prove nti Museveni alimbe nti ayina eddagala. So wonder drug, where is it? Series of abantu activities zaabwe muzisse. How did it penetrate through Kampala? Akakozi kano katubuulire kayina abaana babeka abalwadde COVID mu masomero. Nedda akakozi gwe n'abagala kuggalawo masomero baana suggesting ate kankubo nedda baagala local down gwe ne Museveni muli bamudduka mujja kuyita mu bifo by'abakalamuti. People are tired.
You look, unless Museveni brings the new ministers of health, look what the mood in the town. Abantu beraliikirivu. Obwavu. Museveni must change those people. Akakazi kano kukamukolera ki bwe yakawaanamu. I say younger God, I see need akazi kalina okuva mu ministry. Then I know okuva mu ministry to get a fundamental change because people have lost hope. Kakati nkugamba nti look what they are doing. We have an effective drug. If you are appealed for COVID drugs, Ebola, why don't you appeal to the international market to give us why do you think that in Congo Ebola is not as you have been exposed beyond the repair? Nalabye eggulu ku order paper nga bagamba tugenda kwewola 1.7 trillion okuva mu Standard Chartered Bank. Tujja kutunda bintu bya kati wulira, you don't know how the receivers operate. How they say Museveni amukwata Museveni cannot put him in prison. Even Muhoozi cannot allow him. We are putting it to tax. Kakasi kunyonyore niba no mu percent kakati kankubuli. Do you know what happened in COVID? What happened in COVID? But Museveni yateka mu national task force jabagala okuteka bukati era akazimu kabbe banne wako bagalera to ati the parliament wants money is released by parliament, is audited by the auditor. Kati bagala parliament egende mu research tuvule bakibajjagala bobatulemu mu group sibiri mu research muki parliament ekoze ki kati kikaliko ne banne wako muti munakitegeera nedde munkwate kakazigwe gende wa Museveni omugamba nkwate atuyite fembi benedata tubuli data kakazigwe akazi kano bwe tunaaba tetuvuddeyo nga bannayuganda ne tukonfrontinga akakazi kano ne Diana n'oyo Musenero kubanga bayina omufero w'amaanyi nnyo abaw'amagezi. Kakati kankubuulire zimiteriyo baagala parliament mwegende mu lisese. Yes, the other day I went and attended a burial ey'omwana kwabaddeko baminisita bana, kwabaddeko observation near the area Wamayanja. Akazi kano unuke katulete oba batusibe abala bali tujjayo naye we must confront akakazi kano bakiyambisa bweyambisa. They steal money through president's office and they steal money through water close the border. Akakozi kano nikakugamba nendo za lockdown teyita akajjagireta bino byonna bikakola bakamanyi kanantokola bajja kuyirukinga supermarket zaabwe zikole. Let me tell you what would one do nga a sensible minister of health if we have not detected any cases of Ebola in the schools and we have made up measures not parents to visit schools. Koka we should do certain but they overfed nikakazigwe abana bafa bali safe. You would say the children who are safe in the schools should not go back. Basigaleyo tukakubira ko mungalo n'entwe yako n'entwe. I will continue attacking you. This is positive criticism. Nobody will arrest me, reform me kubanga tulina okukwata akakazi kano. Lwaki Museveni takakyusa? Lwaki tekyusa akakazi kano? Kubanga nkubuulira abaana kati ogenda kulya monitor n'obugwago bwa bukedde. 10 people students are found with Ebola nga bamunjeewa. We've got a chance. Tufunye omukisa ti Ebola agenza okujja nga abaana baffe bali safe bali ku masomero. Kakati ekyo kagamba era todde baziganye. The issue would be tomanyi kubba kakazi gwe tomanyi kubba. Tamanyi kubba muli basiru. The issue would be bagala to escalate. Museveni atekawo national task babe kubanga ennyumba zaabwe ziba teziwedde naye ennyumba zonna tuziyina mukoze gye zibajjako. Ennyumba zonna zimubye bwe mubadde munoonya Kagame wa Uganda tumuyina tujja kulaba ku mulambo gw'akakazi katukene ne Musenero ne Diana kubanga mwe babbira.
uyoina nyena banje bamufula muzinyi wa kadodi yeje ndazumu Museveni akugambye nti sako money eza Paris level zigenda kubeera ku Paris nabanja ata agira sako ani yazikoze nabanja ani yazikoze you are at variance with Museveni bamugambye kitegedde bulungi sebo. Their interest is to ensure that the parliament is closed. This is why they did bukakoza bwajanga bwani parliament bajigale. When you close the parliament, what remains sentences of the bafulumia ziva mundazi mukazi gwe tujja kukwata mukazi gwe tujja kukwata. But my appeal to Museveni, abantu bakoye muzeyi abantu bakoye. If you can reshuffle Genu, why don't you reshuffle this change? What has he done? Why don't you reshuffle Diana? No mujamu ministry. The issue is they are using health to steal money. This is not me. I'm a public relations officer. Nasoma public to public programs. You get independent leaders. You get Kambaburi. Where are the dead? Mukazi gwe tulagemi namba jaba food. Ngatalejo food ebola. The funeral companies would be making risky business katika kenda bikola. Now this is my country. I have the audience. We have the international community. Let us appeal to the international community to give us effective drugs on Ebola. But they don't want to appeal for effective drugs for Ebola. Where is the wonder drug? Where is the wonder drug? Hey, Museveni, soko tulage. Museveni laka choina wo. Leto umana tumukabire mu DNA. Sumulula, gendo lo sumulule bakuli. Museveni sumulula box tulabe choina wo. Ne Museveni omusajja omukulu ne bamubba bwe batyo ekkazi lyajjanga lya mutwe. Why? Nti Museveni alowooza mu self sustenance we bamubidde nti waliwo ekintu kye bayita cooperative advantage. Museveni tasala kubba tubadde tuli sustained ne bahabalist. Mu Uganda tuyinza kubba muntu okujjako Museveni gwe babba. Era mufonzi Museveni tayinza kubba Muhoozi n'asaba biliyoni 10. Era masikisi zikomyewo. What happens? Museveni yawa abanyanza textiles bakole masikisi. They do it. But zilirudawa. Era bakomyewo put me in prison. Another government will come and remove me. No, you don't kuba Diana Museveni. Nakakazikana nzikiriza. I have a radio following in this country. I cannot dismiss, I cannot deny the COVID wari. Ebola wari na yono mukazi era kati atambula ne banne bagale parliament. Sente zifulumenga luli ndi sente za gundi zona omukazi ezalala sonta sikipose. Ono omukazi wo mukampala kabanda yakali mbwa aguze motoka ambulance. Ogolote motoka ambulance kino kirwasama chichairman simanyi chabasawo. How for medical doctor? Do you talk about a lockdown or to equip? Musajja oyo yagambye we advise we lock down. Nito mukinonyo vidia sente mukinonyo kyagana n'abacuba wano. Babbe ekyo mukinonyo kiduke munyimbe na I'm not inciting, but we must leave. Museveni cannot arrest me. Museveni cannot arrest me. I'm helping Museveni to challenge these people. Abasuma wano yenjagala okusomera walanga miti former vice president sekandi azirikidde ku Dubai International Airport ngave Washington DC bamututte ali bubi yanti kakati nabaga nti Uganda yafuuka limbo. Whoever dies abroad, why? You do not create second way a vice president. Did you create facilities here? Amanyi yagayina anti nze wange nina clinic yange ewaka wange tuyogere nayo Ebola bale nkutta Ebola wange tayinza kulinya li Ebola ali munika z'abakazi Ebola wali not at that. If we have Ebola, let us appeal to the international community because effective drugs is Ebola zikoleki abantu abalwadde bakoleki bawone. Okay. And let us continue with Museveni's research. Jabiramu Museveni. Ye Museveni agende masabe. Ne Museveni blocking these thieves. Kiri ekyo gamba nti ku international market kuliko an effective drug ye Ebola. Si kye bakola.
okitegedde kyemba kitegedde bulungi sebo nti mu nsi yonna tewakyali afa ebola waayo ensi yakola eddagala ly'ebola abaspain be baalikola abasibanisi balina eddagala ly'ebola infective wa ne Congo tebiriiyo kakati mu senero yegatanako nakabumba tuutu yegatta ne Diana n'omulamu we bo bayina kubbira mu ki parliament bagenda kugiggala bagitaddemu sessions bbiri mukozi gwe walabyeko omulwadde because we know I'm an expert on this if these are preventive measures ezonzikiriza but how long monitor yatandika ebola how long the musiring of the area so how has this ebola extended to Kampala anti bagamba ba contact people baddukayo eri ne bajje anti nkubuulira omulambo gw'ebola mu kutulage abaganda bakuga nti namagoye omanya abaganda bagamba namagoye tafa ndaga omulambo gwa namagoye we used to see sirens ng'abantu abalwadde covid twabalabanga kino companies mukazi gwe kulino nja kukuba nze nsaba Museveni tewali asobola kudumira polisi kunkwata I want Museveni kubuulidde amusuwa njagala Museveni ampite na change. I want the president to call me with that change because I'm an expert. The njagala ogamba nti lockdown yo tetujja gisobola bana tujja fa Museveni tujja fa tetuyina se anti kali hostage akakazi ka hostage ka omanya mulimo gwa kakajjako nkobali omujimaje bakajja ko mulimo gwa manyi bakateeka uloza kanyina ekyo kayina okujja ko obugulu obulingo obwa namunyi n'ekikwaso kikasirira figa I'm telling you ndiawo batokubye nnyo no when you see ogami yakolacha dictatorship we are losing a point. Museveni is a good man. Museveni is incited yalisa subyeyo nikajja ne bandewa ko ne bajja era bagule mmere bakulya ababode mmere oyo kati oyo prime minister naliko zinanga dikula atutte mmere kala mojaji tuttewa bobwene bagenze bajje yabana okuva ebwere bobi wine akyaleeta ate batugambo bagwaye ate bakyaleeta ani yabatwala company cheza abatwala tubuli musoka mutubuli company naye by the way n'abanubu be mutuuka wakite mwogera company zatwala baana bobi wine ayina mukozesa by now would know which companies but those Bobi Wine incites people but they don't mention companies abatwala utumenye ekyo nti Bobi Wine akolera bano tamuli nayo mbwa Bobi Wine mbwa yenye naye muferi era nakugamba nti nsereko bamulese siteke erinsi bamuyamba alime kuluzinga constituency tekyabaddeyo ombisako gwa yegusinzi yes nabagamba nti nsereko but tewali meeting gyesiina naye nakulumwe ndikuba teepu ezo mulira badduka bamugamba leeta etteeka erisibakojjaawo lireete naye tukuyambe ku musango kuba basooka kujooga nzogo nagana terinakusereko musango yaguwangudde naye naleeta etteeka erigenda omukwata akozesa tamu strategies toyinza kulimba abantu kukufa nti abantu bafudde abantu bamanya how many people have died. People respond ekifo ne bakiddukamu mbadde nyumiza abantu walire bagandi ku kiseminti kuno bateeka ababaka ba parliament kakati okiraba ti omukazi wa Uganda Airlines ekyali kimukubye ye yawangudde mu Africa mu Airlines Africa zonna that woman kati bali bamukuba lwaki omusajja wa National Council of Sports Museveni bwatuteyo sente wabadde Hammond betekame akozesa mumanyi nze ne betekame twali bamukwano nga tweyita bamukago naliokamulimu ubakube babetekame mpakubi omusajja bamuyise ne wodita jeno kuba sente bagalo zitwala Museveni has sent him money. I defend Museveni. I defend him where I disagree. Yampisa bubi ye Museveni yalaloza nti njagala weerofe kamukanyuke kasasi noti kasasi no time. I cannot be an advisor kimpite kubirewo. If you want me to lose my temper, call me an advisor. Nenga the senior presidential. Tell your senior over junior. You're not yet telling me. You want to go home and do my things. Ate katonda na nyamba. Katonda na nyamba ndetedde. Andetedde muganda wange anana zake eziro. Muhoozi ajagende wafala benyabo.
gwe bakuba olwa kitaawe naye nga kitaawe abamutaddemu. Museveni is a hostage of these people. Muhoozi muganda ajja kujja alaba ennyama. Muhoozi ajja tunazaako enziro ne bakuba omwana ne bamugyamu amannyo ne batta omwana wange nsigale nga bakolera. Once Muhoozi stands up against his father nayimirirawo ndi wa Muhoozi misa nattuku kubanga with Muhoozi Muhoozi will change my future. Yes, ogambye misa nattuku. Why? Museveni fwe mu byalo manje tukala mu byalo kasoma bayo olumbe notegeera nti wonte oli mwingo obyogabala biweddewo obaga mwakoze ensobi olumbe mwazabya ku lunaku lumu ngenze nzivuunuko ewakasuku waliyo olulala wali emmere. Nze Museveni yangereka dda. Museveni yandeetinga dda nti ndi ku jirikiti ndakubeera ku jirikiti. Obwongo bwange si bwa jirikiti. Muhoozi ajja kumpa obwa minisita. olina akantu kakajazisa koyogedde oli olukugamba nti banaye baseboli bajjawo ku mukolo tulinako ne senior presidential advisor. Timpita olabe kolomya na advisor. Ndalo kakwatirawo. I cannot be an advisor. I'm not advisor. Is not respect the union. Emitwale 1.7 now wafuna million na million. Museveni rated me at that level. Sinza kudda mu mukolera. Sinza mu mukolera. Now finally nga tubonziko okuva wano Bobi Wine bagenze okulaba Nadduli ne bagenda ne bamukungu naye banaye aba government bo bagendayo bate tulabulabi anti kibatisa okuzika kwaggwa ekibatisayo kiri bwekisi ti obujozi bwe bayina mbawandikidde ekitabo ne Muhoozi yennyini bunyiivu bwe mumuliko nti abasajja bano balina obujozi mu mitwe ate buli kalica omuntu nga kalica yeejooga tategeera nti gwajooga alumwa. This is the problem. When you rape a woman eteyanyumiddwa no omukazi ne mu Europe mulimu marital rape. A woman must be in her mode. But African kabati bano balina obujozi mu mutwe nti Nadduli yali minister. Nadduli gatula ku ssente nannyini nsina amugoba kubanga bwakadaaga. Did you expect Nadduli's children to praise you? Do you expect means go mwagoba abakoledde n'ennyabo ne bamukuba? Do you believe that I will ever praise you? It's because I'm mature, I'm educated. Nina bakyawa nnyo nti bwe ntunulira nnyabo mu katanda nentunulira tisati zange zenagabira obwereere nentunulira nga nekyapa Museveni kyeyampa akiganye akiwadde new vision mbu yalowooza mbu nja kujja mufuka nsiramas siri kufukamirirako nkera kulomba dduwa nkera kuma byoto waffe mu nsozi paka nga munsasula myayi wandi compensation akati nkugamba nti bano baali balowooza omwana wa Nadduli nokumdoonya nagenda ne mugamba ye kakati abanupu bagenda mukoleraki bajja kukolerawo politikisi waabwe bwekye baagala kiri kimu ti n'omwana w'omununu ojja kusanga ng'ate eyagoba Nadduli era eyagoba Nadduli eyeekukumi era yali mu bakigongo kuba ategedde nti ye ekyuma kyamukutte Muhoozi abona bamubaaka kigongo bakuba Muhoozi Muhoozi bwajja tekujja kyonaagoba ogoba kijja kyobulaba nze ndidiwo Museveni bwajja naye sima Muhoozi n'alemerawo ngenda kuzina mazina wa Muhoozi kubanga Muhoozi yes kigongo is happy whenever Muhoozi era yajja okubeera chairman wa task force agagawale naye nze atatasasuddwa kantu eyakolera Museveni n'ennyabo ne bamukuba ne bamumenya amagulu nti nina okukkiriza baniemu emisango gy'abano ndyoke nfune kasente. Museveni akwata sente n'abagamba musitwale mu banka ne bazikaana ne baziremera mba mu investinga mungi. I can only invest in Museveni kumpa security kyokka naye famire yaffe tekyasuubira mu Museveni welfare ndi Museveni alimpa sente ngazijjawo kati okufukamira abantu b'amanyi nfune kente sisobola kati nga tugenda nga bawagidde Muhoozi ne Mayinja Mayinja mutuufu ye Mayinja mutuufu abaana bavumye Mayinja abamuvume Mayinja mutuufu Mayinja nabagamba nti Paulo mutuukirivu bwe yava mu Bafalisaayo baamwagala yes Mayinja mugezi teka kyenabagambye yimbira gye bakwagala jobo yimbira
tebajja kukubama tobala ali balamu wabereno yatunda tenti yatunda ki balamu ye mufere ye balamu mufere bera balamu ye mufere yali antunze ne kalisa nali mukba bakalisa mutte balamu nalowooza nti ajja kuntunda era yasokoga netondedderwabwo buli mufere oli malaya but for us nti nze wadde Museveni tatuwadde sente netujogebwa netunibwa ku mutwe netunyalibwako sikyokanga genda mu opposition naye nga tujogeddwa tutuula newaka mange nambuuze wa mukama wange singa okugolo kwange tewagenda wa mukama we naye Museveni atuwadde Museveni amanyi anjoga gwenina okufukamirira mujje mu misango nswerama oyo ye atujoze naye ajja kusasula terinaku nalumulendi mufukamiryako oyo namuwabira waffe namulekera nsi okutuusa lwalijje waffe natuvuga Museveni is in a dilemma in my case bwayagala nyambe sijja muyamba sinze kumuyamba ne bwe banzita oyo sijja muyamba kubanga ejjagali yantandika yankwana bubi navumya first lady lyoke muyambe yankwana bubi naye obwa president bubulemi tuli ku Muhoozi wemulabira wonna the only thing I cannot do is to kakati Muhoozi mugundi mutuufu mayinja ye goodwill ambassador wa water national water afuna sing what's the aim to see or to get money to get money bwayimbira mu ba Muhoozi asasulwa musenyufu n'enduru naye atenza atayina kenina kuba ne Muhoozi tampa kubanga is a family battle nino sijja muyamba nekatonda ne Muhoozi wakitakuwaayo anti waliwo mu family yaabwe waliwo ayina omusango gwayagala muyambe yabamuga nti nze muyamba nswera amazzi sijja kumuyamba kuyaddeduzi njagala sente paka ejogonga tugenda suka wawo olunaku lwaleero singa yajja mpolampola nankwana bulungi naali muyambi naye yankwana bubi balowooza mbu bwe banjooga nebaniya nebankomyawo ekyo mmeka sente mmeka nammwe gavumenti yamwe batandise gibalanga kisiibo kibulayo nakumeka gavumenti yamwe waliwo gavumenti naye batandise gibalanga kisiibo kyebulako kati ennaku 8 the expect is 20 years even if you extend Museveni it cannot be 10 years more than 10 years era kyemutya bakigongo kye batekijja kubeerawo bakigongo kye balikoze kigongo teyali byetaddemu kuba bwabyeteekamu ajja kudduka n'ebintu bye babitwala kigongo akoze nasteering away from this is kigongo would be thinking about his retirement kubanga ate bwalwawo n'ebibye bajja bikuba kigongo agaga wadde akoze eki let him go obadde speaker obadde eki what else should kigongo wange kigongo akyayagala kiki akyayagala kigongo wummula the people who would be championing this would be younger people not you because everybody knows you have property to protect bwanabera obojo kulya task force we would see different people kati yalese kigongo kyekise nti baba genda ne balowooza nti bakolera ki omanyi Museveni talabwa nze nalabye meeting nga balabula omusajja abadde ataddewo ttiimu egamba nti muyinsaitinga abantu Muhoozi ayagala kuwamba kitaawe ne bamugamba kikole kwolaba I'm sure from Museveni to Museveni I'm sure Museveni will hand over power to his son no anti alemerewo ye Muhoozi yeetaaga ekintu kimu kulemera muringi tulaba bamuzeeyaji kubanga Muhoozi bamukubye nti kitaawe amuvuddemu n'amujja ne mu maje olwa tweet yemu kati kitegeeza nti Muhoozi must create political power base for himself like me kati kyogenda okukola nedda mu gavumenti ya Museveni saagala mulimu sikwetaaga bwenzeyo bansiba ndowooza mubiwulidde nno bannange I need money tunasukkawo wano mubeere bulungi naye covid mumwegendereze manya gundi ebola mwegendereze ebola nono basuma obaagala mu byalo